President Yoweri Museveni awadde obubaka bw'omwaka 2017 gavumenti emwegenda okutongoleza enteekateeka y'okuzimba amakolero okwetooloola eggwanga lyonna kikendeze ku bintu ebigulibwa bweru olwo ebisinga bibeere nga bikolebwa kuno. Obubaka buno Pulezidenti bwabadde eri maka ge Lwakitula mu disitulikiti y'Ekiruhura ategeeza nti eggwanga lisanze okusomozebwa mu biseera ebiyise olw'okugula ebintu okuva ebunaayira okusinga okubitundayo. Agambye nti ekiseera eggwanga litunulira okussaawo amakolero agaalyo. President anokoddeyo China kuza Uganda ebintu bya bukadde bwa $875 ate nga ffe tugiwa ebintu bya bukadde $54 obwa dola bwokka. Agambye nti gavumenti etaddewo amakubo ag'okussa amakolero okuli amasannyalaze agamala enguudo n'abantu abasomye ne tekinologiya ow'omulembe. 400 million shillings has been allocated to make sure that feasibility studies are done major project by major project and made available to the investors so that they can be able to see whether they can profitably invest in an area or not. Ku byobulimi Pulezidenti agambye nti asanze okusomozebwa olw'abantu abatenda ennimi ennyangu mwagambidde nti nga bayita mu pollution with creation bagenda kussa amaanyi ku mmwanyi, amajani, ebibala ne kooko. Ategeeza nti bakukiba bannansi okufukirira ebirime nga gavumenti yakuzimba ebifo omusinziro okufukirira ebirime 100 mu mbalirira y'ebyensimbi 2017-2018. The more rational use of our resources, the water in the wetlands, the water in the lakes, the water in the rivers, protected, restored where it has been encroached on, will now help us to do the irrigation and do other things, fish farming and so on. Ku by'amafuta ne gaasi ategeeza nti gavumenti ye efulumiza layisinsi 8 ezikiriza kampuni okusima amafuta. Biometric registration of all small-scale miners. Every miner must be registered biometrically by the computer. Ategeeza nti gavumenti emaliriza enteekateeka z'okuza Uganda Airlines bakomye okutawanyizibwa nga bagenda n'okutambuza ebyamaguzi. Due to some probable lack of coordination, you find that Ugandans who are traveling and people who are traveling to Uganda are very much inconvenienced and sometimes even disadvantaged by using the airlines of our brother countries. Bw'ati agumiza bannayuganda ku byokwerinda nti emirimu gya kubeerawo era terijja kutabangula mirembe. Bw'ati ayagaliza bannayuganda omwaka 2017 omulungi. Joseph Setimba yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.